Basala Kasada oyo yali obwala DC naye mugwano gwange Munamasaka asoka je atusomaka Munamasaka mwebale kujja kulaba veterani mwenna abakadde nga muli wano. Nsanyuse nnyo okulaba obuwagizi bwonna obw'abantu abakadde obwa temukyukakyuka. Nensanyukira bazzukulu bange mwenna mwebale kujja, mwebale kuwagira, muwagire ekikufiira, muwagire mwannyinaze, muwagire jjajja wammwe abeewo. Museveni aleese obwavu twalina mumira oluseeza tukola kampeyini ya Museveni. Omusajja omutamiivu n'agamba munne wali mwavu ku Obote, wali mwavu ku Lutwa, otabeeko kyoyiiya ojja kusigalawo ng'oli muki oli mwavu. Baako kyokola owagire Museveni. Bano ali avaawo tava kumenya mzee yasobola mzee yasobola tava kumenya kuja kumenya sikiraba abasabaze kulive nondo wabuno ndaba atalinga namukande kubi nomutaja abasajja bakoko kutukuza kalulu okukazi nazi kuma nonga tukamsima mayumba ekireka tusaba otwanjulire timu yosebo timu yange gyenyambira nzebena byokwogera sirina mupira muyimirire bulya endala mwegwa mu kifuba tulina kaddamu tulina kaddamaanyi gano ne tulyoka gano ge maanyi agagana mukono mu maaso ffenna tubeere tugambe nti jjajja tava ku meyini yamanye ebyaffe bwe tubanja yamanye eggwanga gye lulaga. Mukama mulungi abaayo obugalo bwa Haji Nabikofu tulaki negye tulaga nze ebigambo ebyabyo nsobola okubagambako. Uganda eno olunaku olwaliro nga tutunulya gye tulaga tuyinza okuba nga ali abamu abayinza okuba nga balina endowooza zaabwe, naye bwe tulya presidenti Yoweri Museveni n'enkola ye ne bw'atambudde tatukoze bubi, si bwe guli? Ate tetulina malayika naye tukompeyalinga ebintu nga bwe bize bitambula. Wabaawo ekibanga kibadde kikyalimu akalumira fine, naye ekisinga obukulu Uganda ey'emirembe kikulu ky'amaanyi. Olunaku olwaleero omuntu ayinza oba nga ayogera kyayinza okwagala okwogera, naye nze njagala okubagamba oba mulungi oba mubi bw'abanga ye Katonda yamuwa amagezi, kubanga omusajja atukalakase emyaka gino gyonna tewasekigamba nti tewaddewo abamulwanyisa, naye omusajja n'akwata ekintu n'akitambuza okutuuka olunaku olwaki wetutuukira olunaku olwaleero. Amazima amatuufu nga njagala okubagamba abanga si yagambye, abanga si yakoze ki, oba oyagala omuwakanya oba oyagala kuteeka wansi miliyoni z'abantu ge mazima. Kati omuntu ayagala emirembe tukwate omusajja ono atukulembere atambuze emirembe gino, kubanga omuntu mukwata obubi era yagikola ki ge mazima. Saala kwogera byakwebuzaabuza. Omuntu ayagaliza Uganda emirembe ng'owulya nga naawe oyagala obeere n'emirembe, bano bakowooza nti ensi ekulabirambo nga temuli mu kuki. Naye bamanga ddala mulimu omwana wo ne bakugambira ddala nti kale tusalewo, bw'oba oyagala aveeko abaana bo basatu bakole ki bagende, oba omukono gwani akkiriza. Nze oba omuntu agamba nti nze ndi kawadi kansigale nga ndi ki kawadi, naye nze ayagala emirembe
tambule n'abaana bange n'ebyange n'emikwano gyange nga mbalabako. Museveni abeewo paka waneekooyera. Mukama bw'omukisa. Bosco Kivumbi ndi eddala likola ssente zakalya sibe kiri baganda bange. Ife abaana b'omu ghetto era banaye tosaba mutulabirenga ddala temutulabanga babi. Ekyegerera naffe tulina omugaso mu ggwanga. Chairman waffe oyo Suulira oye Museveni oye atwebenya abageto nyonyo kubireko bayambye nnyo abageto. Tusolidde mama waffe era mama tukwebaza sigala ng'olera gweyazaala bannange kantuka wange nabuuze tubaweebu ija tuwemeeto essaawa y'akalulu 2:26 oba 2:25 ekyo kituluma nnyo nga banna NRM n'ekyo kye batuweereza ne bagamba nti genda olaba asatu agaliyo nga n'abamu baakowa ne babikola ki ne babivaako. N'olwekyo ffe tugamba kya muwendo nnyo okutandika enkuŋŋaana zaffe ku byalo, ku miruka, ku magombolola ne ku level eya constituency. Abantu baffe tuddeyo tubasinkane kubanga olwaleero mwe abali wano mwe musinga okuba abatono ennyo ku bantu baffe. NRM abantu bagyagala naye abantu banyiiga lwa nsonga nga balina ebibaluma balaba tebikwatiddwako. N'olwekyo ebyo ebirowoozo bye twagala. Mukono district tulina ekizibu ky'ettaka. Abantu baffe abatulugunyizibwa ku ttaka buli omu watudde ku ttaka bamugamba liriko bannannyiniryo. Abantu bali ku bunkenke. Abantu b'ennyanja nabo omulimu gwabagwako nga bagamba nti ab'amagye omulimu bagukola ki bakwe. Essaawa y'akalulu 2:26 oba 2:25 ekyo kituluma nnyo. Since 1986, our country Uganda has enjoyed peace, unity, and many achievements have been registered. Allow me to proudly say that Mukono district has been a major beneficiary as listed here below. 1. Today Mukono is the second industrial district in the country, making us a key economic contributor to the national economy. Katosi Misindie National Water and Sewerage Project, which ensures safe water in the entire district. 3. Mukono General Hospital. 4. Secondary school in majority of the sub-counties. 5. Wanton Katosi Nkokonjeru Road. 6. Kayunga Mukono Karaji to Gayaza Road. 7. Extension of electricity coverage in most areas of the district. 8. Emyoga Presidential Jobs and Wealth Creation Initiative. Billion is 2.2 billion given to SACCOs. NRM juu ate Museveni abeewo. Mama tweyanziza webale kujja Mukono. Twebaza Muzeyi Tova ku main. Webale ajaluna jjajja wange Handru Senyonga neno ebintu bibiri RDC yeti mukwatako oyo mugira mumudeka atukubagiziza nga bannamukono siwe wao bannamukono kakati ebirala Muzeyi Tova ku main. Muzeyi yebale fe ekitubeezaawo nga bajjajja b'abaana Muzeyi butasosola mu nzikiriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala fe tugenze kusensa byoto NRM ebeewo. Mwebale Haji, mwebale ddala. Nga abaweereza ba His Excellency the President mu bitundu byatusindika. Ensonga lwaki tubasaba okubanga mutukwatizaako esooka ya ddembe kye tuyita peace. Tulina ensonga ey'eddembe mu ggwanga. Buli muntu alina eddembe okukola ekintu kyonna ky'ayagala mu budde bw'akyagaliramu. Olina eddembe okuwagira ky'oyagala
olina eddembe okutuusa ekigambo kyo nga tewali akubye ku mukono. Eyo y'ensonga ssemasonga eya mukama waffe His Excellency the President. Ennamba ey'okubiri ye security. Ffe nga ba RDCs era nga ffe tuhedinga security mu district zonna tubeerawo, tusiiba tukola, tusula tukola kubanga twagala okubawa obukuumi. Nakwebalama abakulembeze baffe kumanya abamu kimanyi mwagala cash down, naye ate kituufu cash mumwagala, naye ate omukozesezza otya? Kubanga nze waliwo abantu wano besaagala kuswaza be nali mfaddeko be baali bantumyeko ne mbawa ku busobozi, naye kati ssaawa zino era abantu be bamu ate ebiseera bye twali tetunnafunako ku biyinza bumala. Ssaawa zino unajja era mu office n'omugamba luli twakubwa weewa ssente bwezi zaakola ki, nga talina kyayinza kulagawo, ng'abalenzi bakwanamu bawala, abawala obaggo baba bakikolamu kisimanyi. Kati ffe chairman yatugamba bwe tuba tulina ebiri practical eri abo abaagala tusobola okuyambako okuteekerako omukono bwe tuba tumanyi nti waliwo ssente ezisobola okufunibwa, naye kyoba olaba kati ezaakakati ziriko emitendeera mwe tulina okuyita ozifuna okwewala okuzikozesa obubi, kubanga se omuntu omu oba abiri oba basatu waliwo wano abantu besaagala kuswaza. Naye bulungi omugenyi omukulu olunaku olwaleero atongoza, twebaza nnyo bannamukono mwebali nnyo mwebali ddala okwa Museveni temujjanguluko mwebali nnyo mwebali ddala ne fulaka ddala n'empina